Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Njagala mbategeeze nti teri muntu yeetaba mu mazina ga Nkima gatagasobola. Atano mukaaga ezize za bitano ziwawaayo okufuna tiketi negaana waziwaani. Waliwo ebigambibwa nti abakulu abakola vetting batwalanga opportunity eyo okujja ku baana ssente. Bakusaba ssente meka ggwe nga bamaze okuvetinga? Kansinzire wano ngambe bannayuganda ekituufu kuba bingi ebigambo byogere nga ggwe yaliyo omubaka naliyo era nagenda mu vetting tewali ssente yadde nusu ekikumi kye nakwata nempa omuntu n'omu bampe ssente zange ng'ovudde ku za ground ze twateekamu gye baatutuma ogenda okola ground ground etanywa amazzi ezo zo za poteya naye zino ze nabawa olwa kaadi bakwate ssente zange nti abantu abo kitegeeza tebaali ku mission gye tuliko fe mission yaffe enkulu gye tuliko yakujjako mwami Museveni sayina pressure kuba ekisooka nalinze namu ekirowoozo ekyange nga ŋŋamba ne banaba tebampadde kaadi nja sigala nga yenze naye nga kiruma abamu babateekamu ssente ne babagamba genda osabule NUP oli navaayo n'asabula NUP naye nga abamu nze mbatunuulya ne ŋŋamba maybe obulumi bw'ayina kuba nange nabuwulirako nga nze Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745368 ne noti 74424 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abamu ku bo abakyala basinze okusinkana obuzibu bungi nga bagamba ffe nga abakyala ekintu ekisinze otulemesa okufuna kaadi abakulu baagala tubaweeko ku kaboozi k'ekikulu era batuteze nnyo ekibatu mu kibiina kya Nuupu. abo ababyogera nze simanyi gye babijja. BTN Media Beyond the newsroom Mkutu Semakutu ensonga z'Ssemasonga wetugendera maaso n'okubeera nga ate tuzitanya nze Deni okubeera nga ate enkutuusaako enteekateeka lunaku luno olwaleero ebigambo bingi ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga naye bambi njagala okusooka ate okubeera nga ntwala okusaasira eri famire y'omukyala w'omwami Kibalama John Bosco yagenda maaso n'okubeera nga awambibwa n'atwalibwa mwaka gwa 2020 na guno gwaka mpaawo n'omu amanyi mayitirege. Twafunye amawulire akawungeezi k'olunaku olw'eggulo nti omukyalo ono yagenze maaso n'okubeera nga afa nga bamusanze mu kinaabiro nga bambi avudde mu bulamu bw'ensi ayise mu bulamu obw'okusoomooza ennyo nnyini ddala era afunye okusomoozebwa okusingira ddala okuba okw'amaanyi. Tuyinza okugamba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuza ekisa ate abayisiraamu bagamba batya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anyway, njagala okubeera nga mbategeeza nti olunaku olwaleero nkyazizza omukyala omu ku baali ba aspirants b'okufuna tiketi y'ekibiina kya National Unity Platform ku kifo ky'omubaka wa district ya Kyankwanzi si mulala bamuyita babirye adjacent omulongo the honorable yekagwe nali nesunzo ogenda mu parliament nga singa oba oli awo nange nfuna omukyala nga honorable naye byonna byagwa butaka ne tutafuna ticket. Anyway, honorable omukyala nkwaniriza okubeera nga nkulabako olunaku olwaleero. Kale sebo nange nsanyusa okulaba. Yebazibwa nnyo Mukama. Amina sebo. Oli bulungi honorable. Oli bulungi sebo. Oh. Nga tolina nnyo stress ya butafuna kaadi nga banno bwe baba. Okusookera ddala kansooka okutwala omukisa guno okusaasira famire ya Kibalama John Bosco. Yes. Kubanga ekyamazima kya nnaku nnyo ng'ekibiina kya National Unity Platform tuli mu nnaku y'amaanyi nnyo okulaba nga abaana basigadde nga tebalina taata yadde maama. Kya nnaku nti gavumenti ya Museveni n'okutuusa olunaku lwaleero tebannabatubuulira Kibalama John Bosco gyali. Naye nga kati maama we yafudde gavumenti ya Museveni tugisaba baleete Kibalama John Bosco asigale n'abaana be kubanga emabegako awo
Robina Nabbanja yatugamba nti Kibalama bamuyina ne bwawaayo n'omukulu omulala agamba nti Kibalama ali bweru wa ggwanga. Tusaba bamuleete asigale n'abaana be kye tusaba nga tuze ku nsonga ya kaadi okusookera ddala we tuba tugenze okwesimbawo okuvuganya ku kifo kyonna kaadi teyali y'abantu bonna abavuganya ku kifo ekyo. Kaadi yali ya muntu omu. Anyway, Honorable, soko obabuuzeeko abantu obabuulire gwani then tulyoke tusumulule kuba kati gwe nkulina oba gwe wawaayo miliyoni 1,500 ye yawaayo 56. So mbalamusizzaako mwina Bannayuganda naddala Bannakyankwanzi abandaba erinnya Babirye Jacent abangi bamanyi nga Mama Kyankwanzi. Mama Kyankwanzi. Yes. Kati nange mbeere Taata Kyankwanzi tubbi. Simanyi oba weyagaliza. Tonzikiriza kubeera Taata Kyankwanzi. Bannakyankwanzi bajja kusalawo oba ogwanidde okubeera. Bannakyankwanzi bayinza okuba nga baagala nnyo ente nnyingi ne batulemesa ng'e Kampala tulina ssente tulina nti. Anyway, Honorable Babirye, nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Bangi ku bannabyabufuzi abajja okuvuganya oba ne balaga interests zaabwe mu kufuna tiketi z'ekibiina kya National Unity Platform nga basuubiza ebigambo bino wammanga bwe mba sifunye tiketi nja kugenda mu mugongo gwoya n'abafunye tiketi ne bangi ku bo ne babivaako era nga bagamba nti vetting teyali free and fair, teyalimu bwenkanya wadde era akakiiko k'ebyokulonda keesigamira nnyo ku kintu ky'okubeera nga bakozesa ensimbi n'okutega ekibatu. Sooka otunnyonnyolemu vetting eno yali etya, Honorable? Bannayuganda abandaba okusookera ddala njagala mbategeeze nti teri muntu yeetaba mu mazina ga nkima nga tagasobola. Twasalawo ne tugamba nti tugenda kwesimbawo kitegeeza twali tumaliridde. Wali omaliridde okugamba nti oba bampa tiketi oba tebagimpa? Sigenda naye kyannaku nnyo ti baganda baffe abasinga abamu bagenze mu bibiina ebirala ate nga bajja batusuubiza ebigambo bingi nti bagenda kudda emabega w'oyo eyafuna kaadi. Naye ate bwe kyatuuse ne noolaba nga abaganda baffe abasinga baze independent abalala ne bagenda mu bibiina ebirala. Kyannaku nnyo nti abantu abo kitegeeza tebaali ku mission gye tuliko. Fe mission yaffe enkulu gye tuliko yakuggyako Mwami Museveni ye mission yaffe era kyova olaba nze saavaayo kugenda kwesimbawo. Nali nina obusobozi obusobola okugenda ne neesimbawo banayina banayina obuwagizi bungi nayina abantu bangi nnyo abansapootinga mu buli kimu naye ne ŋŋamba sigenda genda kulw'ensonga si ye mission yange. Mission eyange esingira ddala yakuggyako Mwami Museveni Uganda yaffe etereere. Yes, so gwe omulamu omukulu gwakuggyako gavumenti so si gwa bifo. Mulamu omukulu gwakuggyako Mwami Museveni kutuuza Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Ntebe. Ekitegeeza omuntu yenna aba alemereddwa okukkiriziganya n'ebiba bivuddeyo nga yeeyagaliza ekifo aba afuuse opportunist. Bwe kiri kubanga kati woba nga tosobola kugamba nti kanindemu oba oli awo we tunajjako Mwami Museveni ebifo bingi nnyo ebitulindiridde bye bagenda okutuwa nga Pulezidenti waffe ayingidde mu Ntebe ne kati n'ogenda okuvaayo okwesimbawo. Njagala nkugambe kino olwaleero abantu abo bonna boolaba abaze ne beesimbawo independent nja kudda ombuulire bameka abayiseemu ku 100 5 bokka be bagenda okuyitamu. Ku 10 kuyinza obaako nga 5 bokka be bagenda oyitamu abasigadde bonna bagenda ggwa ayonoonye ssente yava mu kibiina yavaamu obwesige bwamuvaamu kyokka najja independent ate n'okugwa n'agwa kati kigendererwa ki kyabeera ayina. Waliwo ebigambibwa nti abakulu abakola vetting baatwalanga opportunity eyo okujja ku baana ssente. Bakusaba ssente meka ggwe nga bamaze okuvetinga? Kansinzire wano ngambe Bannayuganda ekituufu kuba bingi ebigambo byogere nga ggwe yaliyo omubaka naliyo era nagenda mu vetting tewali ssente yadde ennusu 10
kyenakwata nempa omuntu n'omu. Honorable Babirye lwaki olimba? Siina kulimba kwe nnimba, kolera ku bantu leero. Kuwulira mazima kubanga tewali nsonga lwaki mbamba kweka. Ekisooka saafuna kaadi. Yes. Nandibadde nvaayo ne ŋŋamba nedda nawaayo ssente. Neze saawaayo ssente. Siina muntu n'omu gwe nenzalumiriza nti gundi namuwa ssente. Tewawaayo yadde ekikumi? Sirina muntu n'omu gwe nawa ssente. Oba kyekyakulemesa ofuna kaadi? Nedda. Era sobola kukyekwasa. Mu byo sikyekwasa yadde n'ekimu. Oli awo ne baganda baffe abavaayo ne bagamba nti bawaayo ssente. Teyaziwaayo, osanga teyaziwaayo. Naye kana akaseera obutafuna kaadi kiruma. Laira. So, by the way, soko bulire Honorable. Bangamba mbu pressure yali awo. Masekati nti list efuluma kusawa 8 n'ogirinda n'etalabika. Kubbiri ne bagamba bagitaddeyo. Pressure yo yali ete. Sayina pressure kuba ekisooka nalinze namu ekirowoozo ekyange nga ŋŋamba ne banaaba tebampadde kaadi nja sigala nga yenze naye nga kiruma kuba otuuka ekiseera n'osooka n'olowooza byonna by'okoze amaanyi g'otaddemu buli kimu n'owulira ng'oggwawo. Kati baganda baffe abo bw'obalaba nga bavaayo ne boogera bye boogedde abamu babateekamu ssente ne babagamba genda osabule NUP. Oli n'avaayo n'asabula NUP. Naye nga abamu nze mbatunuulira ne ŋŋamba maybe obulumi bw'alina kuba nange nabuwulirako nga nze. N'owulirako mutima ogamba naye bannange basajja mmwe kyemukoze. Honorable, abamu ku bo abakyala basinze okusinkana obuzibu bungi nga bagamba ffe nga abakyala ekintu ekisinze otulemesa okufuna kaadi abakulu baagala tubaweeko ku kaboozi k'ekikulu era batuteze nnyo ekibatu mu kibiina kya Nuupu. Abo ababyogera nze simanyi gye babijja. Teri muntu gwe nsobola kuwaayiriza. Oba tosikiriza? Nedda. Teri omukazi atasikiriza. Abakazi bonna buli mukazi yenna abaako omuntu gwasikiriza. Ne waba afaanana atya. Kati bw'abanga buli mukazi yenna abaako omuntu gwasikiriza. Nze sisobola kuwaayiriza NUP bakulu mu NUP nti baali bazeeko ne baŋŋamba mbu tugenda kuwa kaadi kola bwoti. Tekiriiyo. Ebyo byonna nze nkugambye. Obulumi bwa kaadi bukwogeza buli kimu ate wabeerayo ne force emabega ekuleetera okwogera ebyo. Oli nagamba genda obasabule. Kati ye n'atamanya nti agenda kusuula mu nsobi kuba nange nabiyitamu abantu bangi bankubira amasimu. Waliwo abaakubanga akasimu nga bagamba jangu eno ewaffe tukuwe miliyoni 10 ezitandikirwako ogenda ogire bwoti. Sente zaali nnyingi awo nga buli omu akuba essimu. Aba miliyoni 5 ab'ekikumi jangu tukuwe ekifo wano gwe ogenda obeera kino n'ogamba kati nno nayo kiddala ddala. Soko nage kubakubirako ndabeko. Nedda sebo. Waliwo abakubirako soko leke tulabeko. Ate essimu yange sigirinaawo wano. Honorable. Njagala obujulizi. Kakati waliwo wano omukyala bamuyita Bitano. Bitano ono w'Emityana. Recently yavaayo n'agamba bw'ati. Nsoka kansoke ndabanji chokoga tebaliko banange oboli yawo na nakuwa sente yange bwe nawa miliyoni 3 zirete bwe nawa miliyoni zirete bwe nawa miliyoni 2 nkusaba sente zangu zije ne mwami Rova nzirwanyagale uweleza akakadde kange bwe nakumitinga ninkuwa sente zange ezo abana ali manyanja kukolera nsaba sente zange buli omukwata sente zange oziteke ku simu yange bwe zayita ku simu ziteke ku simu. Bitano abanja miliyoni za 5 ziyawa bakulu mu Nuupu era Rovans yomu kwaba bali ku kakiiko k'ebyokulonda EMC ya NUP. Oba waliwo abantu abamu basekino mu bo be bazisabanga. Sijja kulimba kuba ekisooka sikola ku kakiiko ako. Ekyokubiri siri ku mwogezi w'akakiiko ako. Naye nze kyenyinza okugamba era nga bwe nkugambye nti obulumi bwa kaadi bukuleetera okwogera by'otagwanidde kwogera. Bitano byayogera abyogera lwa bulumi bwa kaadi. Nze mu kulowooza okwange abyogera olw'obulumi ate ng'ovudde ku by'obulumi abo abyogera olw'okuba nti emabega waliyo abamugamba genda oyogere kino. Nze mu kulowooza okwange
kubanga ekyamazima nze nagenda mu vetting tebansabako ku ssente sina mu vetting yokka kubanga nalabyeko ne message nga ziraga nti bitano yasindikiranga Lovans ssente emabegako 224 oba wazirabyeko yes million kati wabanga 224 tuli mu 225 omuntu yenna kati kankugamba ensolo okusinkana ne tubako bye twogera other businesses yes ne male ngamba kankutereko wano ssente sikuwadde ensonga nenkuterako ssente nenga tuli mu business yaffe endala nnyo kati gwe n'okipinga message eyo n'ogamba we bali babanyimye kaadi nja kuleeta ezo ŋŋambe twali wano nga tuli twolabako wano vetting bali bansaba ssente za kumpisaawo nenga ate si bwe kityo bwe kiri n'owe Nansana yali animeya eyaleeta message ng'alaga nti yasindikirane baziwa serunkuuma ssente oba millions 6 ng'ate teriyo line ya receiving 6 millions at once ng'ate bamusala 10 okusindika kituufu ebintu ebimu bafozinga bifojinge okulaba nga bayitawo buli omu ng'ayisaawo mission ye gy'ayagala Honorable Babirye lwaki wasalawo n'ogamba do you know what let me step down sigenda kujanga independent what forced you to calm down waliwo forces okuva mu kibiina ezakuforcinga no okusookera ddala nze nga nze kisookera ddala ndi foot soldier mission yange enkulu yakujjako omwami Museveni kutereeza ggwanga lyaffe Uganda so kati tewaliwo nsonga y'amaanyi endeeta independent oba ogenda mu kibiina ekirala kuba bingi babitusuubiza bankubira amasimu nga bampita okujoyininga ebibiina ebirala kuba nali w'amaanyi sebo mu Kyankwanzi eyo era nga bakutyamu nayinayo eryanye era nga Anna Maria agamba omwana oyo bamuwa kaadi mbasiyita naye ne bijja bwe bityo era Bannakyankwanzi ng'oliko omusajja Bannakyankwanzi kyenyinza obakubiriza kiri ekintu kimu tulonde NUP tulonde Umbrella omukyala Evelyn Comfortable tumulonde 2026 kyalo oyo bambi naye mulungi mukyala mulungi talina buzibu she's good bamuwe obuwagizi yes, Babirye sobola tupaintingiramuko ku kifaananyi kya Kyankwanzi oyo gye wali oyagala okutuwa okusookera ddala Kyankwanzi erina constituency 2 Ntwetwe neya Butemba yes naye mu constituency ezo zonna temuli mu ddwaliro lya Lifaalo mu constituency ezo zonna ebbiri omulwadde bw'alwala nga yeetaaga kulongoosa Hoima oba Kiboga bw'otagenda Kiboga oba ogenda Mulago ekitegeeza nti Bannakyankwanzi tuli bubi nnyo naye ng'ate mwami Museveni yeyo gy'asimba amakanda ate nga watunuulidde n'oluguudo lwennyini olumutwala gy'alaga eyo oluva ebukwiri bw'oti olege ogende Kyankwanzi ogende mu lusozi eyo lubi nnyo ne weebuuza kiki ddala kye baagaliza Bannayuganda nga n'emmeka yaabwe efaanana bwe nga n'ewaabwe wafaanana bwe watyo kati kye tulina okukola kintu kimu kujjako mwami Museveni kubanga ne bw'onoogamba nti tumulekeyo bana bonna ababaka tulonde ba NUP tebalina kye bagenda kukola yes tugenda kusigala mu mbeera y'emu yakunyigirizibwa kati kyemba nkubiriza Bannakyankwanzi guno omulundi gwokka tulonde President Robert Kyagulanyi Ssentamu Alex yogera naye kuba President ababaka ba Parliament Umbrella Butemba tulina Honorable Irumba Alex banange mumulabiranga ddala omusajja oyo musajja muyigirize musajja w'amaanyi lecturer Makerere University oyo Butemba constituency Entwetwe tulina Manda Edward naye mumulabiranga ddala ababaka omukyala Honorable Evelyn Comfortable akabonero Umbrella Honorable otutegeezezza nti omuntu singa oba ovuddeyo ne weesimbawo independent ekyo kiba kiraga nti yo an opportunist abadde ayagala ebifo ngera omukulembeze gye yabadde ku press conference n'agamba nti tetwagala bufoofofo kulwanira bufoofofo mulowooze beyond ku bifo ebyo ekintu kino ekyokujja ne weesimbawo independent kirina engeri gye kikwonooneramu ko political career yo kikwonoonera ddala nnyo kubanga ekisooka ffe ng'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform bw'ojja independent oba ovudde mu kibiina ekyokubiri tewali muntu agenda kuddamu kwesiga
kitegeeza gwe osobola okuwambisa omwana kitegeeza gwe osobola okumpaayo ne bantwala bw'oba nga tosobodde kugumira kino ekiriwo nga tebakuwadde kaadi ekitegeeza abaana politikokaliyayo oba ogitidde ddala tebaba beesigwa kimala si beesigwa n'akamu n'akatono kubanga bw'oba tosobola gumira ekyo nti kannindemu ekisooka bw'otunulira bonna abaze independent bakyali baana bato tewali nsonga lwaki tolinda emyaka 5 negiggwako ekibiina nekisigala nga kikwesiga gamba omwana oyo luli yajja baami neyesima tetwamuwa kadi naye tewali kye yakola oluddako gwe gwe bagenda okusooka okutunuulira nga tebanatunuulira muntu mulala yenna nkulabyeko emirundi mingi ku campaign trails z'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence wajjawo guts n'amaanyi okubanga mu kaseera ke bakumiramu tiketi bwe bati nkulaba oli nnyo oli kulaariza mukulu neŋŋamba babiri amaanyi nga mangi wagajjawa oba abakulu gwe balina engeri gye bakwatamu ey'enjawulo nedda ffenna mu National Unity Platform tuli kyenkanyi naye nze nange simanyi gye najja maanyi kubanga olunaku lwe bafulumyeyo lisiti wayitawo olunaku lumu twali tulina beera namayingo eyo saidi zeeyo mu Busoga nange namutumba yes I saw you nange nekanga ndi ku trero era buli bafuti soja abandabangako nga buli omu ansaasira naye nga nze mu mutima gwange nina ekintu kimu nti waliwo ekifo kye tusinga okwetaaga kyekiri yes era bwe buvumu gye nabujja era nze okubeera nga saddaawo okubeera mu nnaku y'amaanyi nnyo nalowoozaamu neŋŋamba nti kati mission yaffe eryemu yakuggyako mwami Museveni we tumuggyako pulezidenti agenda kulonda baminisita nange nnyinza obeera omu ku baminisita wamma twalani yali amanyi banyamupolo neŋŋamba kati lwaki ndulunkanira ddala ekifo kino ate nno oyinza n'okwesanga bandimpadde kaadi n'engwa nayo kyankwanzi nayo si wangu n'engwa nayo ne basigala nga bagamba twamuwa ne kaadi yaffe yalemererwa kati ebiseera ebimu wabeerawo ekirungi n'ekibi yadde era nga nagambye kikosa bannakyankwanzi no by the way nekiboga balina kye baayise simanyanga the independent oba union something like that yes natunuulidde Muhammadu nali njogerako naye awo message naye Muhammadu I supported you last time but right now I'm not supporting you nambuuza lwaki nemuga walemererwa okuyimirira ku kigambo kyo nze soogera n'abantu babeera nga tebasobola beera ku bigambo byabwe olunaku olwaleero wetutuukidde wano honorable obadde ku campaign trails z'omukulembeze sofa zitambudde zitya sofa campaign trails zitambula bulungi okuba n'akafaananyi n'ezaaluli beegattako nga bagenda mu northern nakoma hoima n'enkomawo olw'emirimu egitali kimu naye nga okusinziira ku ziri 221 n'olwaleero luno tulaba nga abantu bangi bayayanira enkyukakyuka era 226 ennaku z'omwezi nga 15 pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu gwe bagenda okulonda ndowooza mwenna mukiraba abantu tewali abasomba nga bano bannaffe bakola ne basomba abantu nalabye n'abamu gyo bagudde ku accident nga babasomba batwaleeyo mbu babatwala mu campaign bagudde ku accident nga babasomba motoka yabatomedde nogamba kati laba obulamu bw'abantu webufiira obwereere mbu babasomba bajja kati omujja mu district ndala omutwala mu district ndala mbwoweza abantu babeerewo bangi kyannaku nnyo nti baganda baffe bafiira mu bintu ebyekisiro ebitalina mulamwa naye nga abantu beetegefu okuba nga balonda pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kano akalulu twakatuumye protest vote abakulu ba elites oba betuyinza okugamba abateeketeeke bagamba ebyo bye mwogere ebya protest vote tebiriiyo tebirina makulu kitegeeza ki kati aba bateeketeeke bo babeere mu nteekateeka zaabwe nga bwe byabaka mawaana naagirira mwawe musimbulira awo tugenda otandikira okukabanja tebibya kuziba lunaku wabulawo wennyini we tugenda okutandikira tubanje obuwanguzi bwa pulezidenti waffe kuba abantu abalaba tobalaba kyogamba abantu abajja kulaba muyimbi nga
ono ogundi yani prime minister wammwe yani Nabanja yabagamba nti bajja kulaba muyimbi. Bajja kulaba muyimbi. Kyogamba ne kati era bachajja kulaba muyimbi kuba ebyokuyimba yabivaamu dda. Ate ndaba nabo bakuŋŋaanya abayimbi babebe kulu bakamiliyoni. Ne bajja ne babayimbira. Ne babasombera abantu. Ebyo byonna ffe tulinze ekintu ekyo kimu byabakama kulangirira bitali bituufu. Kubanga ffe tukimanyi abantu bagenda londa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay. Kati yonna gye bagenda polling station zonna nga yayiseemu nga Museveni tumusinze buli wamu. Olina bw'ogenda kuŋŋamba nti buli wamu tusinze Museveni ate bwe tutuuse wa byabakama ne kakyuka nga Museveni yatusinze. Waliwo ekintu ekyaliwo njagala kufuna ku ndowoozayo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu bitundu by'omambuka eyo yakyalakokko mu maka ga president wa UPC Akena. Era ne bagendako ku malaalo eyali omukulembeze w'eggwanga lino Milton Obote n'apayinga tribute. Ekintu ekyo ne kyogeza abantu bangi era nga balaga nti watemeddwawo omukutu omunene ennyo wakati we ne Buganda. Okyogerako ki? Ebintu ebimu abantu abamu bandiyize nti tetukyali mu embeera yakuwalana paka. Ebyaliwo byaliwo era byayita. Kati guno omulembe mupya. Wali nsonga lwaki president agendako okulaba ko president munne we bamuziika. Ye bw'agendayo ne kitegeeza ki? Abaganda ebiseera ebimu baagala nnyo okuleetawo obuntu naye ate si bonna. Njagala nkugambe nti ebyo ebintu bireeterwa state neteekamu abantu baabwe ne bagamba kati mumanyi wano muyina kusabula bwe muti mukube nti wano Abaganda bagambye we bati naye ng'ate si Baganda be babyogedde. Wabula akabinja k'abantu abatawera n'abantu basatu ne bafuna ba bloga ne babagamba kati mutandike mukube Kyagulanyi yakoze bwati ne bwati. Ekyo nze ndaba tekigenda tutwala mu maaso. Enjiri president gy'atambuza buli wamu yakwegatta nga bannayuganda tubeere ekintu ekyo kimu. So si kweyawulayawula mu madiini, kweyawulayawula mu tribes, si bwe kityo bwe kiri. Ffenna tuli bannayuganda. Twetaaga enkyukakyuka tubonaabona kye kimu. Yes. Honorable Babirye, olunaku lwajjo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yayolekedde ebitundu by'e Gomba ewaka gye bamuzaala. Reception yabadde etya? Wagirabye? Tewagirabye? Waliwo ataabirabye nga yeetaaga okumanya. Tewagirabye sookoddemu tewagirabye. Nalabyeko bye nalabye naye simanyi oba byebyo ebituufu bye nalabye. Wabirabye tobuzaabuza wabirabye. Kubanga tewali muntu atabiraba. Ebyo by'ogamba mbu tewali ataabirabye. Buli omu yabirabye. Nze okusookera ddala nange kennyini nasomera Gomba awo e Kanoni. Balita Gomba Global College awo nasomera. Kati ekisooka tosobola butawagira mwana wo. Owewaka. Ne woba tomwagala otya osigala ogamba mwana wa waka. Kino kirekawo abasajja nga abateeketeeke bampuuga babadde bamaze akabanga nga bagamba nti eno Masaka yaffe ya DF twagiwamba era NUP tekyalina lugendo yadde akamu n'akeddagala mu Masaka. Kati mwami Mpuuga kyalina okumanya nti alinde ennaku z'omwezi 29 bannamasaka bagendamu kakasiza ddala kuba kati ajja kugamba Gomba eyo si waffe naye alinde ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogw'e11 president bannamasaka ali nammwe mujje mumwanirize mu bungi kati tulabe omuteeketeeke kikyagenda okuzaako kubanga ebyo byonna tubimanyi omuteeketeeke alina diiruzi nnyingi osobola okwesanga nga ne Masaka batuuse Masaka ne babakwata bonna. Sokoleke Babirye oyogedde ekintu ekyo n'onsijukiza nti ekalangala abaana baneeno omuteeketeeke oyo gwoyogerako omuteeketeeke yabakola yateekateeka nti era omuteeketeeke yateekateeka enteekateeka z'ekalangala naziteekateeka bulungi kati ne Masaka okulaga nti akyayinayo amaanyi alina okubaako enteekateeka erenda alina okuteekateeka enteekateeka endala kozi ne ba Edi Mutwe balina ogw'okubba essimu etaliiyo tekinologi etakolanga oba okitegeera bali mu kkomera omuteeketeeke yabateekerateekera. So kati mugenda kuvunuka mutya obutego bw'abantu ng'abo abateeketeeke bwe bakola? Bannayuganda kati twabuuse ekisookera ddala tugenda kulwana masajja okulaba nga tujjako mwami Museveni. Ekizibu kya Uganda si be babateeketeeke nedda
kizibu kya Uganda ki mwami Museveni ebyo byonna yabibateekamu yabateekateeka okay honorable nga tumaliriza wabaddewo allegations ezigamba nti NUP teyagala bantu ba elites oba abategeera abasoma kyovola osobola okusanga nga basuula munnamateeka nga Medard Sseggona ne baleeta Walukaga omuyimbi kadongo kamu. What's your take? Nedda eso si kituufu. NUP etwala buli muntu yenna mu kyenkanyi as long as olina obusobozi. Kasita obeera n'obusobozi oba wasoma oba tewasoma naye mpozi era nga bwegambye waliwo ebifo ebimu nga beetaaga baasoma. Tosala kungamba mbu owa diguli alina okwesimbawo yekka bwa member wa parliament. Nedda constitution egamba senior 6 anything equivalent to that certificate. Kati tewali nsonga lwaki tebaleeta Walukaga ne bamukwasa card kuba alina obusobozi. Abasajja abo balaba ba Sseggona baludde mu bukulembeze bwebakeera ku makya ne bagamba nti wumula mono kagende lwaki gwolemerako nnyo ate n'ogamba nti tebaagala abo abaasoma kyebagamba Walukaga ye teyasoma yasoma era agenda graduating nga Joshua kati wabanga yasoma lwaki ye tebamuwa kadi n'agenda mu parliament ne byakozeeko birabika ku bwa meya wa Kyengera Town Council byakozeeko birabika alaze nti asobola okukolera abantu mwesimbu okusinga kaabo nedda nammwe bali abasajja bannamateeka parliament yeetaaga abantu abakozi b'amateeka munnamateeka si buli ali mu parliament nti munnamateeka ate parliament ya Uganda obudde buno waliyo n'abaliyo nga ne senior 6 tagiina nga taziina nga yagattagatta n'agattagattaawo n'agenda mu parliament. Kati lwaki gongamba nti ye Walukaga tagwanidde? Honorable nga tumaliriza oli foot soldier. Kino ekyokubeera nga bafoot soldier bannammwe bagenda mu maaso n'okuba nga bakwatibwa entakera tebaleeteddwa mu makooti ne bateebwako emisango gino ne giri okyogerako kira mugenda kivunuka mutya nga mmwe ba foot soldiers. Okusookera ddala tuvumirira ekikolwa ekyo kye bakola ekyokuwamba baganda baffe n'abamu ne bababuzaawo obutaddamu kulabika abalala ne babatwala ne babasiba kati nga bamacete bamaze emyaka 5 mu komera tebalina musango wabula mwami Museveni ayagala bagambe nti omusango naguzza alyoka abateba abayimbule bave mu komera kati bo basalawo ne bagamba nti ffe tugaanyi tetuzangako musango ogwo ne bakifuula ekyo okuba nti bo babeere mu komera paka kyanaku nnyo naye kyenyinza okugamba bafutusoza bannange nti kano ke kaseera ketugenda okwerwanako nga ffe kubanga bw'osirika ofa ne bw'ovaayo n'oyogera era ofa bw'ovaayo ne weerwanako era ofa ne bw'osirika era basobola okulumbayo yonna gy'oli ne bakugjayo ne bakutwala. Kati kye tulina okukola tulwane nnyo tukunge baganda baffe abalala batwegatteko tutwale mwami Museveni. Baganda baffe bonna abali mu makomera bagenda olunaku lwe bagenda olangirira pulezidenti lwennaku baganda baffe ne bava mu makomera. Sekyokuddamu kyatiikinga Kyagulanyi. Kyakutiikinga Kyagulanyi tukalonde tukakuume tukanoonye tukalwanirire we banaakabba. Alright, mubadde balabi balungi okuva gye tutandikidde okutuuka wano eno beyond the newsroom gwe mukutu semakutu ogukutuusako ensonga zisemasonga kwoteekadde ni exclusive awo nno woosangira ate munnange interview ne tugenda mu maaso n'okuba nga tunyumya emboozi ez'obuziba n'ogenda mu maaso n'okuba nga ate ozitegeera. Honorable Babirye mu kigambo kimu oba bibiri byagala okubeera ng'osembeeyo nga bw'osiibula abalabi abatulaba. Bannakyankwanzi batumiddeko nnyo omulundi guno gwokka tulonde President Robert Kyagulanyi Ssentamu tetwagala mwami Museveni afune yadde obululu obwerere 10 mu district ya Kyankwanzi tulonde Ambulera abakulembeze bonna abafuna flag tubalonde naku z'omwezi nga 15 lwennaku lwe tugenda okulonda President waffe n'ababaka ba Parliament 15 January bakubiriza bannakyankwanzi tubyenyigiremu. Kampeyini zigenda kutandika nsaba ababaka baffe bwenna mwena bwe bawa kadi twenyigire mu nteekateeka y'okunoonya akalulu tukanoonye tuyiwewo omubiri nga bwe tutaguyiwangawo okulaba nga tuwangula ebifo ebyo. Nga gwe mama Kyankwanzi obasuubiza kati nze taata Kyankwanzi kiwedde
ate kinaba sebo. Abantu babuulire kiwedde ate kinaba. Bannakyankwanzi tekinnaba kuggwa. Naye nga kinnaggwa. Anyway, mubeere bulungi abagenda basita okubaga mutulaba tusinkane nga gguludde nakkiriza nze Deni, BTN Media Beyond the Newsroom. We meet any other day into another story. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.